alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabiri aba GTV banali mutya kansula wenna muli bulungi. Olunaku lwaleero tukomye ne programu yaffe omukyala omusiraamu. Omukyala omusiraamu olunaku olwaleero tugenda muyigiriza, tugenda mumusomesa, tugenda mumanyisa. Olunaku olwaleero studio zikyuseemuko nga tuli mu bitundu. Eno waggulu kasozi empewo zitufuuwako tuliko ayo wano mu kibuga Kampala. Olunaku olwaleero bingi bye tugenda okuyiga kuba omusomesa afa olunaku olwaleero ogwe tulina omusomesa omutendeke, omusomesa omugundiivu, omusomesa atakolinga obwongo n'akusoma n'akumanya nabyo kizibu ki ky'olina. Ono nno kati kino kye kimutawaanya lwakuba yeebulizabuliza mu mbeera eno. Olunaku olwaleero nina Hajat Mbekeka Safia okuva ku Ayiza wano mu kibuga Kampala, right? Alhamdulillah. Hajat nsaba olunaku olwaleero tugenda kutunulira ku self-esteem, okwewa ekitiibwa, okwekkiririzaamu, okwemanya nti bwanyi ndina muntu mutuufu kyemmanyi. Nsaba obuze ku balala GTV. Abatulaba mwenna abalabi ba GTV, nange nsanyuse nnyo okubeera nti leero nze munonzeeyo okubeera nti njogerako n'abantu era ng'omutulawo olwaleero omutwe guno ngusanyukidde nnyo. Nze nga Hajat Sofi, ekisooka ndi psychologist, ndi lawyer, ndi musomesa. Kati nga bw'onkuŋŋaanya n'ongattagatta bampita legal psychologist. Legal psychologist omuntu okuva ddala ng'ayingira mu lubuto lwa mukadde we ne tusoma omuntu nga avuddeyo mu lubuto, ne tusoma omuntu okuva ku mwaka gumu paka lwafa. Buli stage psychology atunnyonnyola atya omuntu aba ayigga atya. N'olwekyo tumanyi biki ebifuga entegeera y'omuntu mu budde obwo, omuntu ki ebifuga ebigamba byakola n'enneeyisa ye. Psychology atuyamba okubeera nga tutegeera ebintu ebyo. Kaakati gwe bw'oba olina psychology ng'olina n'amateeka, osobola okutegeera lwaki abantu beenyiiza, lwaki abantu baliroopye bannaabwe ki mu misango. Waliwo kafuloomu mu by'amateeka mu kutabaganya abantu, ng'atabaganya abantu nga tagenze mu kkooti. Bakiyita restorative justice, bamuyita Howard Zeha. Omusajja oyo yagamba nti buli emabega w'omusango waliwo emboozi y'omuntu. Kitegeeza omusango tegusobola kuyimirirawo mu bbanga. Ate buli kisindika omuntu okuloopa era biba birowoozo, busungu, kufiirizibwa n'ebyo biba okugamba loss, anger, fear, guilt n'okwerumiriza n'ebirala. Ekkiririzaamu ayinza obuteewa bwenkanya, ayinza okufiirwa ebintu eby'omuwendo mingi kuba teyekkiririzaamu. Omuntu munnange alina kumpisa bw'ati, bw'abuuka leve eno aba tampisizza bulungi. Noonya obwenkanya okuva gy'ali. Kati awo n'ogamba obwenkanya babunoonya batya? Waliwo okutabagana. Okutabagana okyogerako ne munno. Naye mulimu omwana n'akaaba, omwana ng'asirisa akaaba nga tasobola na kugamba munne nti wanyiizizza. Naye ng'ate bambi anoonya akagamba sorry, tayagala muvunaana. Emisango egisinga gyandiweddewo mu nsi muno nakagamba aka sorry, naye waliwo abalemererwa okugamba munno nti wanyiiza. Naddala nga kitandika oba oluusi ono n'agenda mu maaso ng'ate akunyiiza, temanyi nti akunyiiza. Self-esteem eno yandikyabise biti era ku myaka emeka? Kati nno ogenda kwewuunya. Self-esteem etandikira ddala ng'omwana ali mu lubuto. Nkikola ntya nga maama? Obeera oyogera n'omwana wo. Tetandikana nga mwana ali mu lubuto ng'ogenda okuteeka omwana mu lubuto ng'omuzadde.
okunoonya ekika ky'omuntu ky'ozaalamu omwana nga naawe omulaba alina some traits oba obu characteristics oba obubonero bw'oyagala omwana atwale kubanga batugamba nti omwana aliko percentage ya maama nnene ebitabo ebimu bigamba 80% maama ebirala 60% maama naye ng'ebisinza okuwandiika biri between 60 and 90 nti omwana aba maama we n'olwekyo taata bamulekerayo either 40 kagundi kati nnyo ka percentage taata ka contributing kuki omwana kati n'olwekyo bw'anoonya bw'ozaalamu otunuulire bw'onoonoonya omuntu nga naye teyekkiririzaamu nga tavaayo tasobola kuyambako omwana gw'aba azadde kuvaayo oluusi amulemerera nze waliwo omukyalo omu nayogerako naye ng'anaaza omwana amajaani omwana yali muto naye gamba mugamba omwana ng'omunaaza majaani nze nkole nti ate oba geegaliwo ate baŋŋamba omwana tomunaaza mazzi makalu nga bebi kati ekisooka yatamanyi mugaso gwa kunaaza mwana ddagala lye bamunaaza kubanga eddagala eryo erimu lye banaaza omwana omuto erisinga nze kye nasinga okutegeera nti livumula nnyo skin diseases eddala ligema erigema abaana endwadde ezandibalumbye nga bato okuba waliwo olyolwaba nga bamunyigirako omwana mu kamwa neolaba ne bamuzaala ng'alina rush ne bamuteeka mu kyogero rush negenda kakati ne mugamba tofudde ku mwana wo gwamunaaza amajaani nga simanyi yalimanya kyaliba naye abaana b'omukyalo oyo bonna bakola obuntuntu obwekinaku obuli awo nga maama waabwe tebakyuseeko maama bwali n'abaana bwe bali so gwe londa maama nga naawe omulaba nti maama alina kye bayita self esteem kyo kitwogerako self esteem kwe kwekkiririzaamu ng'omuntu ne weesiima ne weeyagala ebikuliko ne weesiima ne weeyagala ebikuliko era n'otakkiriza kulyazaamaanyizibwa oba kunafuyizibwa bwe baba bawadde abalala bonna ebikopo naawe n'ofuna ekikopo bwe baba bawadde abaliwo bonna obutebe naawe n'obanja akaki self esteem etuyamba nnyo one mu kwekuuma ng'abantu obutatuusibwako okukosebwa ekirala okufuna ku mikisa egiri mu nsi eno kubanga mu nsi muno tunoonyaamu bugagga tunoonyaamu tutumu tunoonyaamu nsimbi naye omwana alina self esteem ayinza n'okugamba atalina self esteem nga ku ssomero n'akugamba for example twaliko emirembe ng'abasomesa balina bye batuwa oba baagabanga bitabo abalala ne bagaba uniform oba sweta omwana anakomangawo ewaka nga ye tebamuwadde sweta nga tosobola kugenda mu ofiisi ye ekyemu n'omugamba ampe sweta yange ng'ate parent yegisasulidde ng'omwana tasobola kugibanjaayo kati n'osituka n'ogenda eyo gye bagigaba oba ku uniform office n'omugamba nanga tomuwa sweta nti bannange omwana tusalanga ku sweta omwana bw'ajja mulengeragaawo n'ayitawo n'akola ki talina self esteem tamanyi nti kyabanja kiki teyekkiririzaamu alaba takisaanidde kiringa ekitali kike naye biki ebireeta abaana okubeera nga tebalina self esteem ng'oggyeko kiri ekizaale ky'omuzadde bwe yali communication ebyowuwa omwana nga ali mu lubuto kikulu abazadde twejjukire ffenna ensobi zino twazigwamu dda oyo omwana gwe wazaala ng'oli happy oyo omwana gwe wazaala nga oli mu mbeera nnungi buli kimu weekiriye wakka nga tolina stress kubanga bamaama oluusi tufuna stress tutya obeera ofunye olubuto nga kaakati ne mufunamu misunderstandings ne taata w'omwana ne wabaawo ebikolebwawo ebikujja mu mbeera n'obeera n'ennaku ku lubuto omwana buli lwakusambamu yo omwana mazeeko emirembe n'okuluti so bw'oba oyagala omwana wo abeere ng'alina self esteem communicatinga naye kyova olaba oluusi batugamba baako weweetereka kyova olaba abazadde b'edda nzijukira okuzaala bagamba nga okuzaala kw'edda abakyala tebaalaganga na mbuto baabangako we babatereka baalinanga ekyama emabega eyo beewala abantu abanaabanyiiza beewala ebinaabajja mu mbeera baterenkere bakuze embuto kyetutafunye kubanga ensi gye tukuliddemu ya njawulo tefaananye bamaama ab'edda kakati gwe communicatinga n'omwana wo tutuuma n'abaana baffe amannya nga bali mu lubuto
mukwano gwange osamba nnyo kendeezaamu ku kunsamba wala omukwano gwange nakiyiriza nangamba okimanyi omwana wange bwe mugamba bwe ntyo awulira taddamu kunsamba nnyo wadde ali muki ali muntu oluusi nemuga tonnazannyamu n'okwata ku lubuto ekyo kye bagambanga bw'otenga olubuto kati bw'otenga olubuto oli awulira naye ebiba bikoonakona ku kisenge kuno kati neyeekangamu naye bw'oba ozannya mpolampola kakati bw'olaba azanya yo good oli mulungi ogenda ku making a good girl ogenda making a good boy you communicate to your child ng'ali mu lubuto era agenda okuzaalibwa naye nga yekkiririzaamu abaana baffe batuwulira bye tubagamba nga batuli mbuto nolwekyo abazadde bye mwogerayogera nga muli mbuto akaana kanono kansamba kaliba kasajja bwazi lwaki kyogamba wabula ako akaana kyekakoze be balinaanyewo kyekakoze ako onookawulira kakati kwegamba those compliments kubanga omwana twagala ali active just tumukontrolinze n'atayitawo kati bwe tumuzaala biki bye tukola bwe tuzaala omwana tumulavinge tumuencouraginge tucommunicatinge naye olaba bebi abeera awo obanga mwena mwetolodde nga ye acommunicatinga ng'ayogera nammwe mumuzzeemu amaanyi mumulage nti waali mu communicating back era bwe mutacommunicatinga abasinga ateeka engalo mu kamwa bw'aba tatadde engalo mu kamwa ye ayinza okusirikira awo naye nga bw'akwatakwata ku byakwatakwata ne bimutama abaana bamanyiira ebibeetoolodde ng'akaaba baba baagala attention mubawa attention so nze ngenda ne ŋŋamba nti oba singa nazaala mumaze okusoma psychology ono I would have made good babies mpulira nga nina kyemminyisinga olw'okuba nti abaana bange abasinga nabazaala sinnasoma psychology ono naye ate bwe musomye manyi nti balina essanyu kati mu bukulu engeri gye twassociatingamu kubanga abasomesa bange baŋŋamba nti bawa abaana bange essimu ne bankubira nga weebali naye bawulira enjogera gye twogeramu ne beewuunya ate nange bwe ntuka manyi nze I have this face ate ne face yange erina lwaki ntunula ati era awo nawe waliwo psychology kati omwana bw'akula ng'alina essanyu ng'abazadde bamuzzaamu amaanyi awo wonna kitambula buli kyekikola n'okyencouraginga kyavula n'okyencouraginga n'otakuba kikube kikomyewo ku ssomero n'ocomplimentinga you give the hugs omugjayo n'ayogera n'abantu omwana mu encouraging okwogera kyayagala ate abaana tubawe ebitiibwa okuba nga bato oba olina omwana nga ye Kasimu Mr. Kasimu obadde oyagala gwe ogambe bwokiwala mu meetings z'ewaka nze daddi nandirowoozezza oba nze mami mbadde ŋŋamba obadde ogamba twandirinzeko okulya emmere ne tusooka tukolaki kakati raba mami tannanaaba you know okay tumulinde mami amale we let them compliment you and us tubaleke criticize naye mami leero yambadde ndi smart oh thank you also smart mami endaba ebyaleero bibuzeemu kati bwe wabuzeemu akagaaya tekamakinze bulungi nangatto kati bwandirowoozeza nanditaddeko zirima genda oleete zimbandiikako era nazireeta naakomaakinga kakati nokkiriza omwana bya compliment ayeesiima kubanga naye alaba alina positive contribution ku bibeera ewaka kakati tuzzaako ki mu programu y'awaka leero olaba lwanditandise lutya mujje mariya mujje wadde bato bano boyita abato abo boolaba balina programu y'awaka kati twandibadde tuteesa tusooke tunywe caayi ekiddako tukole ki tulabe TV naye ate wakamwamukozi ate tunnamukola kakati mubadde ate bwe tunaalaba TV ejja tunyumira ate obadde nze nteesa muleete waka tusooke tukole ki tumukole naye ate tulina okugenda mu kirwe tukole physicals kale dadi katusooke kola physicals tujje tukole waka tumale tulabe TV kati ugamanga nabo bali mu bikolebwa ewaka bw'oba obadde obashoppingira bateeke mu list
bwe baleeta list mugidibetingeko mwenna agambye munnange nno kakati nze olaba bajeti yange emitwalo 5 gigino wano kati kino kigula zino kino kigula zino kigula zino what should we prioritize kiki kye tuba tusooka ku byolina naye tusooka kye bayita necessity njagala tunyumyemu bw'otaba na peeni owandiika mu class tisiwandiika ate ate tikyanagamba ati tikya James amanyi okuba nga tulina peeni mu class kati oteesa ki tugule joli jazi tugule goliro oba tusooke tugule peeni tusooka wakiri tugule peeni kubanze si bw'okiraba kakati kale peeni nebesooka ku list kakati tugatteko ki ekirala kyowulira nga nakyo kibe number 2 on the list naye ate olaba eddali ebitabo biri wangulira nkyalinayo biri mu keesi ate batwagaza ffe if you just buy for me 2 books there'll be enough for me this time kale eyo wadde eddazini ekendere bifuuka ebitabo bimeka bibiri nga mukolawo katiiki okimanyi gwasinga nti ye oteesezza bulungi nnyo give me 5 akateesaayo ekirala those compliments ne muteesa n'abaana gasi gwe ebyo birisi bye biwaleese nze saagala nakuwandika lisiti otaddeko bizibiskuiti osaddeko zijuisi n'osuula eri ng'omwana awulira bubi olulala tajja wandiika gwe wennyini osse esitiimu ye kubanga olaze nti byakoze tebirina makulu teesa naye omulage birina amakulu naye lwakubanga tusoosowaze ebimu tusembyeyo ebimu ate omukakasi nekye tutafunye kati bwenna kukyalira nja kikuleetera abe n'essuubi omwana mukkirize ayogereko naawe ayogereko gy'oli abagenyi we bajja awaka abaana bano ba introducing Mr. Madam Mariamu ate babuuze banaabeera biki tunajja kubeera doctor engineer teacher taito zaabwe zibawo kakati nga teacher mwitera teacher Madamu Mariam nti anti jangu tusooke tubuuze ku bagenyi nti Dr. Kasimu nawe jangu tubuuze ku soja nawe jangu mwinamu ne soja yasalawo okuba soja awaka kyova olaba bino ebintu tubikola bi careers day mu masomero abaana tubaagazisa ebintu byabwe bye bagenda okukola ki okubeera kati abaana bano buli bwoba addressinga ne titles zaabwe kirungi nnyo bakulaba ekkiririzaamu nti nange ndi dokita wadde mmwe abali eno temumanyi kyendi naye nze dadi wange amanyi ndi dokita our family doctor so omwana akula alina self esteem ate self esteem oluusi mukikuliza mu mwana naye ate community nekitta kati ng'omwana oyinza omutwala mu ssomero essomero lirina abaana abalina embeera embi abaana nga bakiyita bullying oba edda twakusanga ekigambo teasing kati nga bamalako bannaabwe emirembe naddala ng'omwana avudde mu primary abadde bamukuziza bulungi nnyo atuuse mu secondary asanzeyo ababuulinga kati ye baamuyigiriza nti buli lw'otafuna bwenkanya oloopa genda n'ogambako teacher kati omwana ono agenza agambye teacher nti omwana oli ambuulinze jjukira amasomero gaffe makozi ga ssente ag'ennaku zino omwana akoze ezo empisa ku muntu oyinza okwesanga tuli mu school fees naye ziri different ono asasula $2 million gwe osasula 8 kati nga teye mwana abuulinze essomero likiyinanga ekyama teryagala goba mwana ono abuulinze ku lw'okubanga bamumanyi nti akasente kawera kati n'olaba challenge ey'oku addressinga ekizibu ky'ono omwana asasula essente mpola ng'ate alina empisa ennungi n'okupanishinga oli oba okumugoba kati ne bamukiipinga mu ssomero n'agenda ng'akosa omwana ono okuba lwe yategeera nti ate kati yandoopako ewaani ew'omusomesa nkwegayiridde muzadde wange omulungi gw'alaba puroguramu eyo omwana wo kasita akulaganga nti waliwo ekizibu kyakosebwa ku ssomero n'ogezaako okukyadressinga nekigaano essomero liveemu lijjeemu omwana amasomero mangi amalungi omwana ayinza osanga ewalala ate yo n'asangayo abaana abali mu levo ye kyova olaba nze ngamba abazadde si kirungi wadde olina essomero ly'oyagala olw'okuba baliyita gundi naye si kirungi kutwalayo mwana wo nga standards tezimiitinga nazaabali
kubanga bali bajja kuba balina behaviors ndala noono omwana wo ng'alina behavior ndala okubatuulamu okusinza kyewakuza omwana wo temwalina nnyo temwali bagagga nnyo naye omwana wamuteekamu empisa ez'obuntu n'omwa self-esteem naye bagikubye so ne bamukkakkanya kakati bw'omutuliza omwana omutwala musomero ddala ate n'asinziira nebaza abazadde omulembe guno nti bagezezzaako bempowering abaana baabwe beesimbewo mu bifo ebyobufuzi omwana n'omulaba nga bamwempowerinze bamukubidde ne posters oba ayagala kubeera head of the students mu ssomero kyova olaba naffe abasomesa kati twakyusizza in order to build the self-esteem among those young pupils oba students abali ku secondary school oba primary what we do twakyusizza titles we may now instead of using eri gye twalina ordinary head boy head girl we now say president kitegera president Kampala SS kuba naye amanyi nti ye rank esembayo okubeera eyawaggulu okitegera vice president ba ministers those are the people that we have ba officer in charge of health in charge of what communication and what else kati ebyo byonna tubikola kuyamba mwana n'okumanya akulenga amanyi ndi w'amaanyi naye amaanyi tegasukka omwana abeere ne self-esteem ng'emuyamba ng'emuprotectinga ng'emupromotinga ng'emuempoweringa naye ate tetwagala self-esteem gyakozesa mu bubi nti yayiga nnyo okwerwanako nga na buli kyogera akiddamu obeeramu omwana nga buli ayogera n'amubakira gyolero amuddamu kati ate awo wabeerawo fixation mu psychology tulina akantu ke tuyita fixation in our stages of development ng'omwana ayina kyeyafuna ennyo okusinga ku kirala overconsumption then ng'ate ayina ne less consumption kati ayinza okuba omukwano gwe mwamugulaga ne mumuwa eddembe ly'okweyogerako yasukka waliwo omwana nga muto naddala between 3 years to 6 years abaana balina bingi bye bayiga omwana wange ate banyina omuwa eddembe yeyogereko yekkiririzeemu bwe tuba tugenda takonkona nazigi buli wamu aggulawo buli wamu atuukawo ate mutendeke waliwo ze tuyita manners empisa ez'omu buntu nti ate bwe batuuka ku luggi nga si lulwo ne bwe luba lulwo try to knock before you enter for security reasons n'ebirala luyinza okuba olulwo and you do not knock n'ogwa mu baga so singa wanookinze bandyekanze n'omanya munda mulimu ekirimu n'ogamba nalese nsibye wani yaguddewo n'otamala gakola ki gayingira gate oba nnyingira wange so eyo training twetaaga okugiwa abaana kati mulimu omwana omuto olw'okuba alina self-esteem nga ye agamba era teri yankuba nesimuddiza agwana ne banne abakuba ye alaba w'amaanyi ate nga ne muzadde oyo nomuzanyisa oyo jja bakuba ekyalo kyonna kyonna kijojo akikaabya wamuwa ate n'omukola ki n'onsukka ne wabaawo abamu kugamba nga self-esteem ate emutuma bingi ebisukka emyaka gye yeah they try to bring in that manipulation element with their fellow kids okirabye kugamba ng'omwana yayitawo doses tuziwa okusinziira ku myaka era mulimu n'abaana abakuba bannaabwe n'abagenyi kati bakulaga nze nyina abaana abakola eyo mu biyumba ebiwalabu akugamba omwana akuba sabaakogera ggwangero eddiddano naye omwana akuba omuntu omukulu omwana waliwo omwana yaŋŋamba ekyannemesa okukola mu nnyumba eyo omwana nga nkuba nnyo so ebyo bye tuyita nti wayitawo ate mu kukimuwa buli kyowa omwana kipime eddembe olimuwadde omuwadde self-esteem omusoosowaza naye ate toyitawo mugambe wadde naawe olina eddembe tuli ku ttebo ya self-service olina eddembe okwesenera emmere naye tuleka abakulu ne basooka netwesenere ki emmere ate n'omuyigiriza n'okwagala abalala kyette bwe tufuna
ne bannaffe tukola ki? That's why in nursery school we train them to share. Tumuwa ekintu tumuyigiriza nti buli lw'oba okirya owaako ne banno. Yes. Ate ne tumala ne tumuyigiriza nti ate bwe tuba tukozesa eddembe lyaffe n'eryabalala tulitunulamu. Yes, someone has beaten you and you have to fight back, but there's some limitations. If you are fighting back, oli bw'aba yakubye kawuna, ate gwe waliwo omwana gwe nalina ku ssomero nga bw'aba apanishinga banne akuba kutta, baamuŋŋamba nti omwana akuba n'awumiza banne ogamba ng'ate ye tamanyi bwe bakozesa ddembe lye nti okay olina okufightinga back naye n'okenyi naye tokozesa maanyi gasukka munno ge yakozesezza. Bw'aba yakubye akayikamu n'adduka naawe omukuba akayikamu okole ki? Ate bw'ekuba kwabadde kuzannya naawe zannya. Ate emirundi egisinga make sure that you do not punish before you report. You always report and punish. Kakati awo tulina ekizibu self-esteem eno abaana era bwe batuuka ate mu university gye tuli. Omwana atalina self-esteem okuva obuto ku university afuna obuzibu. Ate naddala ennaku zino it's beyond ku new curriculum eno. Bangambye nti ne mu secondary school curriculum yaleese kati abaana basomera ku presentations. Mumala okukola simanyi project, you come and present a project. Kati eno ku university waliyo learning methods or teaching methods. Kati learning methods ezo mulimu gye bayita presentation. Ng'omwana alina kuyimirira mu maaso ga banne oba bali 100 oba bali 100 akole presentation kwegamba ayogere ebigambo bye yasomye. Wano mu office yange nina cases nyingi. Omwana mugezi afuna zi n'akugamba naye sisobola kukola presentation. Yeah, I cannot discuss. Nagamba mbambitegeera mbambimanyi naye nga sisobola bwe nyimirira mu maaso mpulira nkankana mpulira mbatya nagamba ate kati abaana bankyawa. Reason being balaba bwe nkola exams nfuna A. Kati bo bamanyi saagala bapuresentingira mu klaasi so bansosola banneegobamu mu buguruupu bwabwe tebanjagala. Kati omwana oyo tutandika omukozesa wano exercises amanyiire okubeera nga ayogerangako n'abantu. Abamu mbakozesa ne exercises n'abanga kati nga wano we tutudde n'akola presentation nga mukwata bukwasi. Ne mmala ne mmulagala baba obadde oyogera. Tulaba nti opresentinga bulungi. Nagamba enkya nja kujja ne bafriends bange bo mbapresentingiremu. Then bw'ajja n'ababiri leero enkya mutume 5 olulala 10 abyudiringe agende ngakkiriza. Omanyi buli lw'olaba nti kyokola kirungi enkya okiddamu. Naye buli lw'ekiba nga kibi tosobola kukiddamu. Abagamba nga kirungi ate n'okituulira. Osala. Kakati osala. So kati abo bo building a self-esteem tubaddisaamu. Nagenda nga building mpola ekirala. Kati kiki ekiyambako omuntu okuzimba? Kati tonnatuuka kitukuwaawo hajati kati soke tumulemu ku kitundu kyaffe. Bakulisa nnyo mu kitundu kyaffe ekisoose tukyalina hajati Mbegeka Safia ono nno psychologist. Lowooza muwulidde mu kitundu ekisooka bingi byotegedde. Bantu basinga parenthood tulema mu tender age n'obuya n'okola otya but kati bw'omusobola obatuuka ne babalaga kiki kye mwandiwadde abaana bano ku myaka emeka ku myezi emeka nabutya naye bw'osobola okukola ki okutambula n'obulamu. Tugenda mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri tetutandise essaawa eno tugenda kutunuulira Nandi erabye ntya ye nga psychologist ate nga counselor otegeera yandi andaba atya nti nabira you have low self-esteem ate era nandivuunuse ntya ebyo byandabyemu nti munange wandikoze bwetinabuti adatsofa tugende maaso nga gwe lecturer mutendeke psychologist ne mubayivu tena recognizing psychology.
ate nga psychology ye muntu kubanga psychology tetumusomera ku nsolo tetumusomera ku bitabo tusoma human psychology human makeup human growth and development n'entegeera y'omuntu ddi lwategeera bw'ati ddi lwategeera atya kyokka ye muntu naye bwewuunye tebawa kitiibwa psychology na psychologist yeah omuntu akusanga nga counselor university counselor n'alowooza nti gwe counselor muli babigambo kwogera bwogezi n'abantu bannange tuyina obukodyo bwe tukozesa oba obuzimbu bwe tweyambisa bungi okubeera nga tujjanjaba abantu bali aboogerako obwogezi n'abantu balina koosi yaabwe naye kati nze yange ya psychologist counselor eno ndala yakozesa science okuinterpreting omuntu byanjawulo waliwo akola kye bayita guidance counseling guidance kwe kulagirira omuntu nti bw'oba onoofuluma ekizimbe kino kitulimu bw'ofulumaawo kwata omukono gwo ogwa ddyo era tambulira ku ddyo yambuka kiiro oba otuuse awo ebeeranga kulagirira muntu yo guiding a person todde deeri kati kyamamu kati yitawo nedda fate ffe ono waffe owa psychology counseling siina kyenkusalirawo okugjako entegeera yo gyente enzannya ye ey'obwongo gyentegeera ne mmanya kiweetaaga gyotambuliramu ye mmanyi nti kati bw'oba oli bwoti otegeera bwoti kati mba nnina okusobola okukutuusa gy'olaga aidha nnyina byenkola ebikkiriza ky'oyitamu ne tutambulira wamu sisobola kugamba nti kyama nga wanyiiza edda toyagala kukyama nawe olina kutambulira mu nina kubeera nga nnina engeri gye nkukwatamu enzikakkamu n'ontegeera nange nenkutegeera ate n'ekisa kubanga tumanyi buli abanyiza abaaluma wabeerawo ebinyuma eno munda wadde aba talina maziga gattuuka wadde aba talina musaayi gutiiriika eno munda waliyo ebiwundu byakosa ebintu ebitundu ebikosebwa so kati ffe ebyo bye tukozesa bye twogera nabyo kuba tumanyi bye bigenda okukkakanya omuntu ono akomewo kyova olaba omuzadde oyinza okukuba omwana n'oyagala omufiirako ng'omugamba tuula oba abadde ayimidde omwana n'agaana wali olabyeko omwana gwe bakubanga bagamba tuula n'agaana tuula n'agaana please lekeraawo okukuba tegeera omwana ono mutegeere bw'onoomutegeera ojja tegeera lwakitatuula baana bangi abawala bakosebwa nadde w'omuzadde bw'oba bamurepinze omusomesa nnyini eyamurepinze gwe gw'oli mu kugamba nti oyagala nnyo waabeera ku ssomero nakuwa tica gundi onoogera ne tica gundi onookubeera tica gundi omwana ng'ayagala kubuulire kati ebireeta self-esteem okubeera ennaku ky'obuuzizza ebitundu mwe tuwangalira bikola ekitundu kinene bazadde baffe abantu abatwetoolodde bikola ku self-esteem kubanga ojja kutuuka mu kitundu ng'omwana bamuwa self-esteem nga yakula amanyi okweyogerako naye ng'ekitundu tekikkiriza kwogera nga kimwagala mukka asirise tekiwa abantu mukisa kweyogerako kale nga newe wandibadde oyagala okweyogerako oli musibe tukkirizibwa kumala gakola ki eyogerako kati abazadde obutaba listening buli lwatawuliriza mwana ng'akunnyonnyola ekiddako asirika ne yeekyawa n'agamba ndaba ne bwe njogera siwulirizibwa kati be bakyala mu bufumbo naba nga takyateesa takyayogera ne bw'omugamba situka ogenda olaba abantu baliggwa omwami gamba sijja kusobola lwaki omucriticizinga nnyo kati olaba nakusindise ogere mbali be basajja era watuuse wakoze oti kati buli lwoli musindikayo bw'akomawo omubonereza n'okumukomplainingako ennyo ndabika sisaanidde kati awo ne yeepanishinga nga ndabika tumaye ababisobola nze era sisaanidde ate oba buli lwendigenda n'okomplaininga ate maama buli lwendigenda mu kino n'onkuba kati naaluuzinga self-esteem n'aba nga teyekkiririzaamu alaba tasaanidde teyeeyagala
kati ekirala oluusi obulwadde omuntu ayinza okulwala n'addirira nnyo emabega ng'oba yali munene oba yali mutini n'agejja nnyo n'akyuka mu ndabika ye n'abulira nga takyasaanye okubeera mu bantu ne yeekweka atayagala kuvaayo abantu temubalaga nti wendi kitegedde mubeeramu ate oluusi embeera y'obwavu ng'oli yali mugagga nnyo sente ne ziggwawo kati sente bwe ziggwawo n'abulira nga tayala mu bantu nze yali avuga emmotoka bandabe ntya nga ntambuza ebigere bw'ali tambuza ebigere bwe bamuwa akazindaala okwogera ku mukolo muwala aboogera esimbanyi neyanjula engaano so oluusi ebyo nabyo bireeta ekyo ekirala okuva ku bitiibwa bye tubaddeko ne tudda wansi katugambe oli yali mp najja ava ku bwa mp ne bwe mubuyita obuyisi kakolo ku kyalo so kati n'ogattamu ne environment abantu betuwangaala nabo engeri gye bakuyisizaamu bwe wali mp nga bakuyitanga chief guest nga nabuli ku mukolo ofuna kaadi naye kaakati olw'okuba wavaako tegwali mukolo gwe bakuyitako tewali gye bakyakwata kaadi banaye tulina embeerewo allah atusaasire era nsi obulaba nyumirwa nnyo ebitiibwa bino ebyange teri agenda kunjijjako kyennasoma teri agenda kukijjawo nti olooya teri agenda kukijjawo nti musomesa ensi yonna ekimanyi bikoleredde byabuzaaliranwa bikolere kati so ebyo tebabikugjaako oli bw'aba ayagala kuwa kitiibwa mweyo mbeera gikuweeramu tekina expiry date nkubiriza buli mwana omuwala akolerera ebitiibwa ebitalina expiry date kubanga bwe kye expiring ekyo kitaamu of office expiringa abantu batandika okulaba nga atakola ki naye then ekirala ekikozi nga self esteem ye parenting abazadde engeri gye mukuzaamu abaana kiri ate omwempawaringa tokola otya omudimiininga omwembarasinga mu bantu ebyo then n'abantu kuba environment egatta ebyeka bye tubeerako ku mirimu n'ebyokusomero ne mu kkubo yonna gye tuyita kati eno ku ssomero baasangayo n'enkola y'essomero ekisembayo olulimi kati omwana yandiyagadde okwogera nze wano kati nsomesa abaana nsomesa mulimu abasudani mulimu abanigeria mulimu nina amawanga ndowooza nga 5 mu klaasi yange kubanga abantu bensinga okusomesa abasinga babasiba wano mu uganda bayirabe wano abantu abasoma obusawo yunivasite ya iu abasinga abaganda si bangi nnyo oba abanauganda si bangi nnyo naye waliwo omwana omu yampandiikira akapapula nangamba nze buli kimu nkitegeera era buli kimwogera nkitegeera but I have a challenge of language kubanga yasomera Sudan nga basoma mu Luwarabu kati ffe wano mu Uganda tusoma mu Luzungu kati alina challenge eyo nange kyali kintuuseeko I had a class I've ever attended naye nga baprofesa bonna boogera Olumerica luli olwewala nga banaye nga sisobola banyoola nnyo olulimi accent nga sitegeera class nenjimalamu ewiiki namba nga nze mba ntunula butunuzi bwenti nga sisobola nakweyogerako nga mbitegeera naye nga nti okuwanika omukono ndaba accent yaabwe sijja kola ki so language also matters abazadde mukubirize nnyo abaana bammwe baatuyigiriza okusoma mu nnimi eza bulijjo naye engeri ensi gyetagenda kukyuka nga mods engeri gye tucommunicatingamu officially Luzungu omwana mufeeka ayiga Oluzungu faayo nnyo omwana wa ayiga Oluzungu asobole okweyogerangako eyo defense omwana ayiga okweyogerako kubanga batayike ate oba bagamba abaana basome mu nnimi zaabwe yes kituufu naye omwana mufeeka ayiga olulimi lulala kale ayiga Oluswahili kale ayiga Olufrench naye ayiga ennyo Oluzungu kubanga luli international lubunya ensi yonna tetulina kyaddukolera kati tetukyayinza kikyusa omanyi waliwo wetulwanyisa ebintu nga tebijja vaawo kubanga nkugambye efuuka barrier ng'omwana sobola omwana n'alemererwa okwesimbawo kuba guild president nga mulina bankuba campaign njakola embogo sinageesimbawo that alone so olabye ebyo bye bimu ku bireeta self esteem ati culture eno naye erina bwe tukozesa mu okutuleeta okubeera nga self esteem yaffe eri low. At times misunderstanding our cultures. We just also don't understand our cultures. That's what I could say.
we have some misconceptions about our cultures nga tetubirabanga nako naye nga tubikkiririzaamu mbu bwe bityo bwe byali naye nze nalabako omukyala mu palamenti yedda mu 19 oba byali nina ekifaananyi kyendaba oba ya 20 ey'emabega nga ndaba omukyala yeesibye gomesi mu palamenti nga ndaba omukyala yeesibye gomesi tambula ne Sir Edward Muteesa kukimiza omukyala yali yafuula omutingibwa yaleetebwa kalica ya Buganda for example emikolo mingi gikolebwa nga walimu omukyala kati olwaliro babadde batikkira kabaka mpulidde baleeta waliwo omusajja erinnya ndyerabidde tayito ye Ssekiboobo Saani I'm forgetting nga alina omulimu gwakola kutikkira kabaka naye nga nenaalinnya gwali okyegedde nga nenaalinnya amaze okutuuka emikolo egyo bagikolwa oyo omwami nenaalinnya egy'okutuuza kabaka that means ti omukyala baakuleeta dda ne bakusembeza kakati kino ekyokugamba nti omukyala baakusibira emabega guba kitegeera obubi bwe guba omukolo ogutuuza kabaka mu ntebe gulimu omukyala toyinza kuŋŋamba nti baakusibira emabega bakusibira emabega lwa byogenda okwogera abakyala abamu babakugiranga olw'okulowooza nti bw'anaayogera ennyo ayinza okuta ebyama byawaka kubanga abaami abakyala abasinga baatulugunyizibwanga eno mu bufumbo nga lwafunako omukisa n'ayogera waliwo wano omukyala gwe tumanyi ennyo Sigena Mwatula naye namuwerako ekyokulabirako olw'okuyiga tumumanyi nnyo omukyala oyo yalina bbaawe nga bali famous nnyo omwami oyo n'avaawo agwa n'amuggyawo naye omukyala byeyogera oba byeyakola oluvannyuma lwa bbaawe okuvaawo byalaga nti yali emabega baamusibirangayo nga talina ddembe likola ki libyogera kati kaafunye eddembe kayogere kino nekiri kakole kino nekiri oluvannyuma n'ayonoona so kati baali batumanyi nti omukyala wamala gasumulula omulundi gumu aveeyo naye nga our biological maker mu bubumbwa bwaffe ng'abakyala however psychology ye tannatulaga nnyo nti twawukana nnyo mu ntegeera abaami n'abakyala tulina bu differences butono nnyo tulina obwawulo butono nnyo mu bubokisi waffe obuzimba obufuga emotions oba obufuga interpretation of bwe tutegeera ebintu kati nze omukyala nyinza olaba nga kino kizitowa nnyo omwami ye n'alaba nga kiwebuka ka that interpretation so kati bw'oyimirirawo ne bwe kiba kyetagisa nga w'oyimiridde olinnye ku lyanda naye nga omanyi nti bw'onookola noise egenda kanga oba erina omulabe gwegenda okulabula mu ffe gwe omusajja naye ate omukyala ffe tutera obutakweka bituluma amanyi mwekwese omukyala ayinza okuba amanyi bulungi mwekwese bw'aba ye yatya ekisaanyi ekimuganda kufunye mwekisaanyi nga naye yavudde eri akimanyi nti mwekwese mwina gwe mutaagala abalabe wadde neerabidde ekyo kijja luvannyuma naye ate omwami ayinza obuteerabira ayinza okufaafaagana n'ekisaanyi n'akitunuulira nekimutunuulira n'akitunuulira nakyo n'omula n'agamba naye ate teri kwogera abakyala tulinamu akabokisi tulina psychometrics zaffe zetubala nga tuinterpreting entegeera z'abantu fe ba psychologist then awaliwo lines tagatta abaami n'abakyala so kati ekyo nekikkiriza nze ngaakye kati nti aririjaalu balanga bilayi nashekanga gyo eri ayigamba nti abasajja basoomusibwa ku ntegeera yaabwe ku bakyala kirimu kituufu 100%. Naye kati eyo engeri gye tulimu ng'abakyala akantu akatofaali kahandooza ke katofa akatofaali ako ke tulina akalungu katukakkanyamu ate tekali Uganda yokka gw'obadde oweesiba ku kalica nze njagala nkubuuza essaawa eno ogoberera ebintu ebigenda mu maaso internationally waliyo paapa omukazi ekyo kimu ekirala kati bapulezidenti bangi mu nsi muno abakazi tulinayo bameka twandigambye nti kalica yaffe ey'e Buganda yekkakkanya omukyala naye ensi endala ezikkiriza mu mukyala mbu yenkana omwami nti nentegeera na buli kimu tulina kubeera ku levo y'emu
bo bali ludda wa mu kulonda abakyala lwaki tebabalonda kati waliwo olukungaana olugenda ennyo mu maaso ennaku zino olwo luliko olutabaganya Iran ne America kuliko abakyala bameka kyogamba mu ntalo eri munda teriyo bakyala bafa teriyo baana bafa lwaki omukyala naye tebamuleeta n'ayogerera abakyala abali mu butalo munda tutambuliza nnyo ebyaffe ku emotions ekyamazima bw'ogenda ku bujulizi obw'enkakala obulabika fe abakugu bwe tutunuulira tutaputa ensonga nga tumaze kwekenneenya tetutunuulira bino byakungulu tutaputa tutunuulira ewala tunuulidde Uganda nengera mu East Africa aliogu suluhu wettize eri ate nga ebyeno munda bikulaga waliwo era abaami abamuyambako so kakati ekyo ekyabakyala bubumbwa Allah bwe yatuwa okuviira ddala wansi ate n'akitubuulira mu kitabo Quran al-Karim n'atubuulira nti omukyala yamukkakkanya ate yalina ensonga ze Allah subhanahu wa ta'ala bwe twanditegeeredde awamu bagamba n'abagana binyi byebagamba ezenkanankana n'ebisikiti ezifumba kati naturally abakyala ffeffe nnyini tulina akantu akatugamba tuulako wano w'okoma wano w'okoma waliwo omukazi bamulagawo ku TV nga alwana musajja omusajja n'amukuba wano naye n'akuba omusajja n'amukwana n'akuba omusajja naye yamukuba wantu awo nasika so kati n'olwekyo ngezaako okukulaga nti obubumbwa bw'omukyala bumuleetera okubeera nga abakkakkanye si kalica yokka eno kalica etupimirako okugamba bupimizi naye ze toyinza kuŋŋamba nti kalica zaffe zitukiipingire emabega and am a student of gender nze kye nalaba emabega tweteekayo lwa busobozi bwaffe naye bw'ojja ng'olina ky'osobola nti osomye oli mathematics teacher ne bagaana okukwata ennoni omukyala osomye osobola obwa pilot ne bagaana okuvuga ennyonyi osobola okuvuga eryato ne bagaana okulivuga nti amwe abakyala temujja vuga maato okuggyako kati nga mu Saudi Arabia ne bagamba ebitundu ebimu temuvugirwa bakyala naye nze namala okulaba lwaki sipiidi abasajja bavuga emmotoka nange sisobola givugirayo mu butuufu n'olaba nga abavuga emmotoka ku luguudo olwo baba bamalirivu nnyo 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 gwekisa kyo ng'omukyala nga tokola ki tosobola so waliwo enguudo eziri gazetted nga abakyala temuvugako banonti nti babakkakkanya n'okutusaasira but me I can say self-esteem kivamu ekyo okukimala mu twabadde tugenda tumumalawo butya bwe tuvuunuka ekya self-esteem twagambye okuviira ddala mu parenting nga tulonda ani abaafuuka maama w'omwana wo ani abaafuuka taata w'omwana mulimu abasajja nga ajja bbeera mu kisingo mwegayirire bwegayiri tasobola kukuba wadde omusota tasobola osituka mu kifo ekimu yeeyogereko buli kimu yeta gwe walonda nga taata w'abaana kati bw'oba omanyi yoyo nga wali ebirala byonna bisimye nga ke kanafu kokka kaalinako obunafu kola nnyo nnyo ku baana bano basituke bawe training bencouraginge baagale batwalenga mu misomo nga gino gye tukola nze manyi okutegeka wano ekintu bakiyita tippate wano tutegeka tippate buli ttaamu ekitutegesa tippate baana kwogera mu tippate bayirawo nze mba just facilitator oluusi mba just moderator nga boogera ebintu byabwe ne boogera kati tuboogeza nnyo nnyo wakiri buli omu tuve mu tippate ng'ayogeddeyo akagambo so tuba trainingako ekkirizaamu n'ebirowoozo byabwe nti tubiwa ekitiibwa then naffe ensi okutandika okuwa ekitiibwa ebiteeso by'abavubuka zezo platforms ze muyina nga mmwe muyina program y'abavubuka era babanga bapresentinga nabo bawulira nga bapresentinga ng'era bawulira balina ababuwuliriza era balina ababakkiririzaamu kyo nakyo kibasitula then ekirala mulimu ebintu ebimalako kuba self-esteem yaffe nekka nga just mbeera endabika naye ng'eyo endabika eva na ku muntu yennyini gwe ki ekikuleeta nga buli kaseera nga tosaniridde enviiri oli mwana wa buwala kiki toyagala kunaaba kutukula ofuna omuntu ogwo n'akugaa gundi owonya akaso togenda kuddamu kutambula ku compound ojja kwagala okutuula awaki kati that is lowering your self-esteem tokyekkiririzamu tokyekakasa kuba omanyi olina akamogo
naye gwe manya nti weekolako gwe omwana omuwala n'obanga olabika bulungi onaaba enniimu yo teri kikuvaamu kibi osanirira otuviiri two oyambala otugoye two nga tutukula n'obeera ng'ate oli wekkiririzaamu oli hambo obuuza beera honest lwaki olyankanya ebintu by'abantu obuzaabuza abasajja oba abavubuka erina okuba nno gamba nno erina okuba yes gamba yes naye tojja kusobola kwekkiririzaamu kugamba nno oba kugamba yes nga gwe wennyini omanye tojjudde oli akulaga yakumalira tokkiriza muntu kutegeerera nnyo kutuuka kuteera signature y'owantu beera ng'olina byoweesigaliza ng'omwana omuki omuwala awo kasita obanga in most cases nkule oba wayambadde n'oba smart ku mukolo oba wazze togenda kuba asha naye ne bagamba nawe joyininga bamaidi oba ba asha vaayo mangu nnyo kuba omanyi wanyumye naye bw'oba oli awo presentation nezijja mu class mwamupresentinga annange nze naze seteeseteese nze biki be ready every time okubeera nga bwe bakugirayo wonna ugamba I'm ready naze simanyi kimuna nkwata video naye oba kati nkya simanyi nze bwenti mu ddakiika emu eri abaana bafa eri abazadde abazaala abaana abawala omwana omuwala ali special mukuze mu ngeri ey'enjawulo obeerako ne moments ze mu lujjudde then wabeerawo ne moments ez'omukyama omwana omuwala tumanyi abeera ne laboratory gye bamuteekerateekera ne tufulumya nti buli wadde ewaka ayingireko mu laabu tumuteeketeeke tumufayiringi bagamba batya tumutereeze ate enkyabeeko kyatulaga kitegedde enkya buli lunaku omwana abeerako kyagenda okulaga ng'akyuseeko naye muwala wange era obadde ofuluma obadde mu kagoye kano nga katangaala nnyo nsobodde okupresentinga nafunye bannange ne bansibako akaleesu kati tolaba baba kuyita bafulumamu ne guild president bagenda barepresenting university Cavendish eno eya IU wandigenze era sandigenze nze kuba mbadde sinyumye yuno ojja kwesubya emikisa beera nga ready buli kaseera okufulumako akyuse endowooza ye ku ekyo kakati gwe omwana ate omuwala ow'ennaku zino bilisenero buli kaseera tonyiigira bye baba bakugambyeko ekisembayo muli mu mulembe omutegeevu leka kuba nakibottuuba nga tomanyina bwe bayita kansila mu nsi muno omulembe gudibye ogw'abantu obba wogganira ne bwe bagamba ebigambo n'ebyokubawemula kati omulembe gwakumanya ng'endeko ewa kansila mubuuze bubuuza naye enfaanana nti kansila help me to describe me that's what I want nze nzize mu ofiisi yo siina kizibu n'aka kansila buli kimu ndi fine ne kindly describe me kubanga mmanyi gwatagenda kunnimba mikwano gyange bayinza okuŋŋamba ekya but please describe me as a psychologist akuwe description ate bw'akuwa description please gumiikiriza appreciatinga weebaze then omubuuze bino byowandiise nga weaknesses how can I manage for example oyinza okuba nga natural oli mumpi nze ngenda ne kukuwa description a short black lady smart with shabby hair nga byendabye you've told me to describe you kakati with a good accent in English language nkudescribinga nga bwe wazze kati bwe tumala nga tukola analysis ku description gye mpandiise kubanga nze mba nkuwandiise ne mind gye bayita we are born tabula rasa omuntu human mind is born tabula rasa nti batuzaala nga tetulina kyetulina kyetumanyi ku nsi kuno naye bwe tuyingira mu nsi ensi netandika otuwandiikako ebintu waliwo bapsychologist ababilivinga ebyo ba theories kati nange olunaku lwenkulabye siina kyenkumanyiiko nze mpandiika ebyo byenkulabye bwe neetwala kati nkuwandiika ebituufu kati bwe mbiwandiika ebituufu tandika naye kansira kati ogaze n'owandiika bano nti ndi muntu naye nkimanyi kyova laba mbeera ne mirror oluusi wano mu ofiisi yange nkugamba mu mirror eyo nawandiikako bu heights normal height eri ku 5 and above otandikira ku 4 awo libiro 4 ng'omanya naawe oli ki mumpi so kati ngaawo nkugamba
bwe weerabyawo kati kitegeeza let's work on ourselves. Do you mind bw'oyambalanga engatto empanvuko? I don't mind. Abaana ba university mwagala obusapatu. Kati okuva olwo nga nkugambako gezangako okwambala ku ngatto empanvuko okimanyize n'abantu nti oli muwanvu. Okimanyi nti wano omwana ayinza okwambala engatto ng'eri mu hijabu mpanvu nga very few people can notice nti oyo muntu mumpi. Nze nyina presenter gwe mmanyi wano mba TV mba media nga mmanyi mumpi naye nga teri ayinza kakasa nti omukyalo oyo mumpi kuba Eva bayambadde engatto ki mpanvu. Then waliwo n'ebintu ebirala bye mbakolako through descriptions ne nkugamba la style gye wakolamu enviirizo oba gy'osibamu akakaayako ekulukingisa order oba ekulukingisa shabe kati kyusa woba obadde tokateekako pini tukasibe nga kanywedde kaliko pins kana akali sagi kaveeko then tulabe oba tufuna this face that we want oba olero nkasibye kansala nazinsibye akakaaya I don't know I'm looking nti oli corporate olaba you are now rebranding yourself kati now you can even speak before a big audience abantu ne bakukkiriza bwatyo batukola wekkiririzamu ota weekakasa otya nti yegwe nadhirwa yegwe teriyo nadhirwa mulala kkiriza biki by'olina gwe ng'omuntu wekiba kikula kikkirize weba family background accept weba environment gy'olimu accept naye ate ebyo byokkiririza ate bwe biba bibi tobyeteekako nnyo nti munnange nze ndi mwavu ewaffe tuli baavu no please baane self esteem wekkiririzemu weekakase weeyagale ate nansoma nereba nkwagaliza olunaku olw'ensi tusisinkane ate saanijja n'omusomesa waffe ate omuntu anaatusomesa